Polisi mitundu bye Katonga ngeri wamu ne RDC w'Empigi Sala Nannono ekoze kikwekweto ku kyalo Lunyerere mu Luka gwe Kanyike mu district y'Empigi mu maka ga Ivan Muwanga ate Minamujo omukulu 39 ne basanga mu buwanga bw'abantu 6 n'amagumba saako entaana ezaziikibwamu abantu mu busiisiro bw'enjawulo. Police ate omutemu ate mula abaana baffe ate gwe bawa security okuziyiza okumutuukako. Tulina obumi abaana baffe bonna abagenda mu 10 babuzizza abatamyeko emikono babajjamu ebyenda naye Ivan Muwanga ateeberezebwa okusaddaaka abaana era nga poliisi emugombyemu obwala agiyambeko mu kunoonyereza. Siri musamize mugana wange musamize saddaka ku mwana sinakwata ku mwana unasembye kapatwa akamulu abaana nga mukaga ku kitundu kiyamani talinako kye yayogedde na kimu omwana waffe twazise katundu tulina bulumi bwe tugamba ku mutemu nga tumugambako ate abasirikale batukuba bukubi mbooko. Ono era ayogedde ku ngeri mbu gy'abadde ali misamba abadde nga asaddaaka. Nze yavaayo bwe nti neŋŋamba owaayo olagawa mukana akasana lwaki toddayo ewaka omwana n'adduka n'akomewa mama n'agamba mbwa Ivan abaddango. Mu kikwekweto kino ne mukyala we Oliver Nantaba awamu n'abaana be ssaako n'omuzimbi bakwatiddwa. Abatuuze okumwekengera yabadde aliko abaana baafubutula nga bava ku ssomero abaatemeza ku bazadde baabwe ne batemya ku poliisi bwetu n'esitukiramu. Kugamba mbu gwe wakola liidingi ate oba otya n'amasabo kuba badde akiwulirako ng'alina amasabo. Kati naffe twajjidde ng'abakulembeze abalala ne tujja ne tugattiramu wamu ne poliisi okutandika okufeffetta naye ng'abaana 6 mu kitundu bagenze oluvannyuma lwa myezi ng'ebiri. Ayogerera poliisi mu Katonga Region Lydia Tumushabe akakasizza okuteba kwa Muwanga kuno. Mwami omu naye of course agamba ali akola n'abalala ono ajja tuyambako okulaba nti tuzuula n'abalala abeetaba mu bikolwa bino. Omubaka mu mukyalo wa Mpigi Teddy Namboze ne Samu Akolo ssentebe w'eggombolola y'e Kamengo kibalabyeko kibakanze. Ne kyekubira enduulu era nannyini waka n'abeera nga atwalibwa ku poliisi. Emmanuel Sonko mu ku bazadde abazibabulwako abaana baabwe abagambibwa okuba nti basaddeekebwa Ivan Muwanga atubuulidde obulumi bw'ayitamu. Naye nze tebaŋŋanya tuuka waliki baatuganyeyo batukuba bukubi kati tukole tutya tugenda kufuna bite ebisigalirwa nga ffe batuganyeyo. Bwe tuviiridde mu kifo kino nga poliisi ekyagumbye bugo mu maka ga Muwanga e Kamengo era omwogezi wa poliisi mu Katonga Lydia Tumushabe atutegeezezza nti balinze lukusa lwa kkooti balyoke basimulire ekifo kyonna okuzuula ebisigaliro ebirala.